twabadde tulina health centers ezimu saazi na tisi zali ziteekeddwako ebintu ebimu yogeranga ku masks ne sanitizers ezo lwaki zaali baddengawo naye obudde bunene wekiba nti omuntu amanyi walina kubanga agula sanitizer okujjako abagezigezi okuba nti batuuka webiri naye tewaliiwo obulango bwali bwatandika okubanga buyita n'okubanga bongera okubanga basensizinga abantu okusomesebwa oba okitegedde Ministry of Health yadde ekikola naye obudde bunene okiba nti nno omukulembeze ojja kujjwa ku ggwanga ogambe nti ngenda kubanga njogera abantu batekera attention naye ebbanga lyogera si ddene si eriri awo naye okibanga ekintu kiyita buli radio nga buli radio kweri okugenda okubanga basomesa abantu kyabadde kiyamba nnyo n'okubeera nti bateeka ebintu ebyo mu malwaliro okumpi ate nga kulayisi naye kati abantu okiba nti nno mu lunaku lumu tufunye abantu 8 abalwadde kakati wiiki weneggwerako ekyamazima Julius twakyogeddeko kino ekirwadde kiddukira ku sipiidi ya kika kya waggulu nnyo Uganda olunaku lw'eggulo Rwanda yabadde ina abalwadde 17 yes leero ina abalwadde 19 okiwulira twali kufadde nga ina abalwadde 11 olunaku lwajjo Kenya afunye abalwadde 8 nga Uganda beefunye kati okitegeera so ekirwadde kidduka ku sipiidi gy'otalowooza kyokka kyewunyisa woteekako masiki ate batadde masiki bakutunuulira mu ngeri eriso weird ali awo wazanyo ebyo alinga ali ku bibyo naye ate abantu gamba anyway apo tusiibule tujja bitandikako olunaku olw'enkya naye nga gwawuliriza tugambye nti nno Uganda ekonfaminza abantu 8 abalwadde abali positive kati baweze abalwadde 9 fobodda tugamba nti kasiteri y'omuntu gambe nti kakati bawo baweze 9 kati omukyala ayitwa Acheng Jen minisita w'ebyobulamu agambye bayisa abantu abatravelinga weeks 2 emabega okuva e Dubai bajja bakeberebwe teweza mu weeks 2 emabega bajja tulina okwesabira weeks 2 bajja bakebere kakati ogenda kukebere obakebere gye bayitidde bonna kati bagamba bannayuganda fena batuyite kugambye nakyogera nga ntandika wali tanona kuweza naku 5 ng'avuddeyo yes nze ge nafuna ag'omunkubo nti kisawo ekyenyonyi yabawaddeyo bamitwalo 7 ali munataaya anti kyenagamba kyeki kyenagambako nti bwekiba nti nno ovuddeyo n'ogamba nti abantu bonna tugenda kuba twateeka mu kalantini buli ava ebweru naye n'ogamba nti kalantini eyo ava ebweru agyesasulira omuntu lwaki bw'abanga agyesasulira emitwalo 3 buli lunaku lwaki takwata emitwalo 5 kwene enguzi eyajja po n'agiswala omusajja namugamba ndekampola ki pitewo kubanga bw'otunywamu nk'emitwalo 3 okumala ennaku 14 agenda kuba ali mu bukadde 16 lwaki takikola bwatu n'ayitawo tusabe busabi tusibule nze amanyi gampeddemu tusibule nze nasiibudde dda siriiwo mbagaliza ekiro ekirungi singa olunaku olw'enkya mukama ng'ayagadde ebisinga tubikwasa mukama ye buli kimu teri kimulema so tubikwasa mukama tusigale nga twekuuma tusigale nga tukola ebirina okuba nga bikolebwa tuleme okubanga ebintu tubitwalanga ng'ebyowa bulijjo ekirwadde gyekiri kitirimbula abantu nga balaba ku TV kitirimbudde abaddu mu ggwanga lya Italy mu mawanga amalala gonna ku Bulaaya twebereremu abalina kasente asobola okuba nga baddukirira ku bantu muguleyo ku bugundi ku buntu obusobola okuba nga abantu banaabizako engalo mbeera bweteekaayi kanzire waka mbagaliza ekiro ekirungi